Hey, shalom friends. Kansuubirwa bulungi mukwano gwange olwaleero olw'essande eno. Nyina bw'oba toli bulungi, nsaba Katonda nti akunkolera obulungi. Oba oli mulwadde akumponyeze, ali mu bwetaavu obw'engeri enjawulo, Mukama akugabirire abeeko engeri gy'akusanyusaamu. Zabbuli ey'ekikumi 15 egamba nti si ffe Ayi Mukama, wabula erinnya lyo lye liba ligulumizibwa, lye liba liweebwa ekitiibwa, kubanga okwagala kwo, your love and faithfulness endures forever, kubanga okwagala kwo n'obwesigwa bwo bubeerera. Si ffe Ayi Mukama, naye erinnya lyo lye liba liweebwa ekitiibwa, lye liba ligulumizibwa, kubanga okwagala kwo n'obwesigwa bwo bubeerera emirembe gyonna. Mukwano gwange, ekituufu kiri nti ffe ng'abantu okwagala kwaffe tekubeerera. Omuntu omwagala nnyo olwaleero mugenda okukyenkya nga gye wakoma okumwagala ate gy'okomye okumukyawa, era nga ne bw'oba oyitaayita eyo gy'otambulira gye batakumanyi, nga ne bw'oba osanze busanzi muntu ng'ayogera ku linnya ly'omuntu oyo gwe wakyawa nga naye omukyayiramu okumanya ng'oba wakyawa. Kati yeffe abantu okwagala kwaffe tekubeerera, kwa kaseera. It's a seasonal love. Kubanga oluusi tusuubiza bingi, ebirala ne tubikuba, nja kukwagala mu bubi ne mu bulungi, mu bwavu ne mu kufa. Oyinza otuuka n'omugamba nti ate oba okumanya nkwagala ne bwe kunaaba kufa tujja kufa ffenna. Tekitera nno okuba kyangu bantu kufa mulundi gumu. They do happen, more especially mu accident ng'ezo, naye kibeera rare nnyo. Kati awo gwe okkuba ekiragiro n'ogamba nti waakiri banaabazika mwenna, si kyangu, tekisoboka. Ebyo byonna biba bya bulimba. Naye Katonda oyo ye yekka alina okwagala okubeerera, nti tugenda ne twebuza amagezi, ne tumuddukako, ne tusooka tugendako mu byaffe, naye era bw'odda asigala akyakwagala. Bw'odda mu kutegeera kwo n'okomawo gy'oli, asigala akyakwagala. Why? Kubanga okwagala kwe ye kwa lubeerera, tali nga ffe nti omuntu gwe wayagadde olwaleero bugenda okukyenkya nga walinnye oyagala kukumawo muliro, ng'omwogerera bisongovu, ng'omwogerera mafuukuule. Matayo 10:28 lugamba nti temutyanga oyo atta omubiri, naye mutye oyo atta omubiri n'omwoyo. Kitegeeza ki? Omuntu yekka atta omubiri n'omwoyo ye Katonda. Omuntu asobola okutta omubiri guno, naye omwoyo wo alisigala mulamu ebbanga lyonna. Abasse bussi mubiri, omubiri ne baguziika, naye omuntu omukulu ennyo mu bulamu bwaffe ye muntu ow'omunda. Kino kibbode twambala kyambale, era ssaawa yonna ogenda kivaamu. Ne baba bakasuse kikasuke, ne baba tebakuziise, abamu ng'abayindi bookye, gwe mubiri guno. But your important thing, your important person is your inner man, your inner person. Ye mukulu ennyo. Nti temutyanga oyo atta omubiri, naye mutyenga oyo atta Katonda. Waliwo enjawulo wakati w'ebigambo ebibiri, fear and respect.
tubikozesa bubi olunsi nga tetubitegeera. Kikkakatako okuwa respect buli muntu yenna, ne gw'osinga obukulu, ne gw'osinga ssente, bwe kiba kikwetaagisa omurespectinga gimuwe, because all people deserve to be respected regardless of their age, regardless of their religion, regardless of their gender, regardless of their tribe, regardless of their status. They deserve to be respected. Respect is deserved by anybody, regardless of who they are, regardless of where they live. They deserve to be respected. However, fear is for God. Nti abantu tuyige okubawa ebitiibwa naye tutyenga Katonda, kubanga ye yekka yasalawo oba enkyo n'abeerawo oba toobeerewo. Abantu bonna abalala basigadde teri asalawo ku bulamu bwo. Basobola okukolako kye basobodde, nikesi ng'obadde olwadde ne bakuyirawo omubiri, ne bakuwa obujjanjabi, ne baleeta ssente, ne bakubudaabuda, naye asalawo ku kubeerawo kwali omu, ye Katonda afuga eggulu n'ensi. Oyo gwe tubeera tutya. Tulekere awo okutya ennyo ennyo abantu, tubawe ebitiibwa. Omuntu bw'otamutya tekitegeeza nti tomuwa kitiibwa. Sometimes to messing up, n'otya nnyo nnyo omuntu n'omaliriza ate ng'oyonoonye ebintu. Respect is for people, but fearing is for God. Why? Because it's Him who has the power and the authority to destroy or to preserve both the body and the soul. Ye yekka. Nti temutyanga abo abatta omubiri, ne mutya oyo atta omubiri n'omwoyo. So, mukwano gwange, tuyige okuwa Katonda ekitiibwa mu buli mbeera zonna. Tuyige okumutya, tuyige okumwebazanga. Lunaku ng'olwaleero, it's a Sunday. Wagenzeko mu ssinzizo? Aba mu Sunday temukola. Nino bakakalamba n'obulizaako. Okay, obanga tosobodde gendayo, baako engeri gy'ozimbamu enkolagana ne Katonda. Baako engeri gy'obeera mu kubeerawo wa Katonda. Otherwise, I just wish you a blessed Sunday. Enjoy the rest of the day. God bless you. Shalom.